Amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 7 era nga gano tugamanyidde nnyo ku misinde egitegekebwa nga ssente zivaamu zirwanyisa Mukenenya. Bobi Wine ataddewo challenge era akubye press-ups 7 so nga ate n'obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ku mbeera ey'okukendeeza Mukenenya, Bannayuganda balina abantu be basonzeemu engalo. Ebifaananyi babitaddewo nga Kabaka ku TikTok, Kabaka Katikkiro abadde ayogera, abantu ne babaka abantu be basongamu engalo. Era nze ngenda kubeera munnange nkola gwa bbakuwa. Kale bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bamusanyukidde yali tabaddeeyo. Emisinde still agiwambye. Bannayuganda bakyali mu mbeera eya Bobby Kyagulanyi. Ku mulundi guli nzijukira eggaali yafuuka eggaali. Temutuleetera bya ggaali, temuleeta bya ggaali mu misinde gya Kabaka. Mujjukira ne Katikkiro yayogera n'abalala baayogera ku ggaali. Kale bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali mu US akubye press-ups 7 era n'aweereza obubaka obuyuzayuza Kabaka okutuuka ku myaka 7. People power, our power, people power. Njagala obakulisa mwina abagenze misinde gya Ssaabasajja Kabaka ffe gitusanze eno. Musajja ali Ssaabasajja Kabaka eri Bungereza. Kanewe challenge ku lw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Gezeeko okola push-ups 7 nga zidedicatingidde Kabaka wange. Naye nga bwakuba press-ups 7 waliwo bendabye bava mu Western Uganda eyo babadde bagezaako kuvuula Kabaka. Kabaka bw'alabise nga ayambadde jaketi ng'oli agamba nti Kabaka obutundu alina olutu olunene mbw ali lubuto oba kwegamba ng'agezaako okubeera nga avvoola. Abo babadde nabo balina obubaka bagezaako kuyisawo mu ngeri y'okuvvoola. Tetujja bigenda mu nnyo naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo akubye press-ups 7 kati bw'azimaliriza then tugende ku bubaka bwa Katikkiro ne baani abantu be basonzeemu ennwe ku nsonga ya siriimu. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Yo! Ssaabasajja Kabaka. Wangala. Ai. Ssaabasajja Kabaka. Twagaliza amazaalibwa amalungi. All right. Kati Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atyo abadde ayogera ku Mukenenya na butya oba bwe bagezezzaako okubeera nga baŋŋanga obulwadde buno kuba nga babukendeeza. Naye abadde ayogera nga bw'olaba wansi awo nga waliwo ebifaananyi bye bataddewo abantu soke tuwulize obubaka nga bw'olaba ebifaananyi. 23 wanaatuukira nga tekyali muntu mupya akwatibwa Mukenenya. Abalwadde bayinza okubeerawo nga bali ku ddagala naye tetwagala muntu mulala akwatibwa Mukenenya. 23 wanaatuukira tujjanjaba abanaaba bamulina baggweyo siriimu aggweerewo ddala wano kyekiruubirirwa era mu kukuza amazaalibwa ga Kabaka kye tuliko kati emyaka loza tugenda mu 7. Akati olabye ebifaananyi abaana be batadde wansi awo bataddewo ekya Mohamed Nsereko ne bateekawo n'ekya Frank Frank tumwebaze. Kakati ono Frank tumwebaze yalabikidde mu retreat ya NRM era nga akatambi akamu nina we namulabye nga bali nemmawo musajja watu bagezaako okubengawo naye nga yenna aweddewo ng'abantu bagamba yali akatwa simanya baamukozesa okukola batya ate kati omu yatuze n'okugamba ku TikTok nti baamuwa akatwa katwalira emirundi laba ate bwakombako bwe baamuwa akatwa Bannayuganda byembi bisekerwa. Kakati Mohamed Nsereko naye abantu bamutaaginzeewo wansi awo olabye nti bakaptionize
biri ku TikTok nga boogera ku nsonga abantu wanti munnange abantu nga naye balina bye boogera bingi nnyo kyetaaga n'ogendayo n'olaba kubanga yo TikTok muganda wange. Naye ebyo nga bikyali awo tuddeyo ku abo babadde bavuula kabaka bo bakoze bubi naalibadde nkakuwa akatambiwa ne kajja kubanga kwegamba nja kubanga ayongerayo ebyo bye babadde bamugamba naye nga bano era nga bulijjo wabawo abantu kugamba abagezaako okunoonya likes oba views batandise okubeera nga balina engeri gye bajereka kabaka mbulaba olutu olugeze mbusimanya ali lubuto simanyi temunfuna bubi boogera mu Luganda babadde boogera mu Luganda singa babadde boogera mu lulimi lwabwe oba oli awo ne bategeeza abantu baabwe nga bo ebibanyumira naye nga okukubadde kuvoola era bonna abakikoze sijja kugaa nti bakoze bubi naye ekirungi nti kakati ekiriwo kyakujaganya oba oli mulwadde abantu bajja kujaganya oba oli mufu abantu bajja kukola ki bajja kujaganya kuba kati kyekiriwo ye trend eriwo. Robert Kyagulanyi Ssentamu still mu misinde egya kabaka nga bwenkutegeezezza nti abantu babadde basitudde emizindaalo ng'obudodi babukuba era nga bakakasiza ddala nti bakyali wamu tebeerabiranga omutima ogwo spirit ye ekyaliwo ey'okwagala okununula eggwanga nti babadde bakuta ebizindaalo nga bakuba obudodi bobi era nga bonna bakulaga nti kyekintu ekibawa vibe yonna gyali naye nga bwe mumulabye bw'akoze nti ku luli yakuba press-ups 69 ku luno push-ups akubye 7 gy'emyaka kabaka gy'akoze eki gyawezezza